sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Mukwano gwange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe neyo kwanjula n'embaga banange oli otya oli bulungi mbadde ndudde okuwuliza nange ndi bulungi era nga bampita Sharita mazima wanvu okubeera nga nkutuusaako programu eno ey'okwanjula n'embaga ku Delta TV ebeerawo buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 ate nedibwamu olw'Emmande sawa 3 mpaka 5 gwabeera agisubiddwa osobola ogenda ku YouTube ku Sharita Show n'osobola okubeera nga tolaba abagole bonna bewasubwa munaye nkugamba nti banaffe aba Jolibo Junior School Jolibo Junior School munnange abagamba nti baguddewo okubeera nga bawandiisa abaana essomero eryo lyadde ne boarding liwandiisa abaana okuva ku daycare mpaka ku P7 lisangibwa Buddo Nansove kale essimu zawe kweziri omwana mutwale ku Jolibo Junior School kubanga abaana babasomeseza ddala bulungi ate banaffe aba Global Paints be balina langi gy'olina okwesiga gwe mukwano ey'akamalirizo okuzimba ennyumba ng'oyagala langi etamogoka langi esobola okubeera ng'egumira embeera y'obudde banaffe aba Global Paints wonna wogenda mu hardware ekuli okumpi bw'okulanga bagamba nze mumpe langi ya Global langi ya Global yekyasinze ate nga bonange ffe banaffe aba Sharita School of Beauty wano wendi twaguddewo branch yaffe empya eri ku Cornerstone Plaza ndowooza olengera wano katwe wano weewati kiri kyekidda Kafumbe Mukasa kiri kiva kusawa ya Queen kino kiva Katwe najja Nankumbi n'Amasuba Makindye so wano we tuli ku Cornerstone Plaza jangu mukwano wandise omwana wo tumusomese ebyenviiri tusomese okukola ku bagole tumusomese makeup ebyenjala byonna jukira abaana baffe tubatikira ate nga tubafunira emirimu mudde ne boarding kubira ku simu ojje tomanya nyinza n'okusalirako kuba kati ne uniform abaana mbawazaaki zabwerere. Ladies and gentlemen tugenda kubeera nga tugenda ffenna e Masaka abakyala b'e Masaka bamanyikiddwa okubeera nga bafumba emmere ewooma ate n'abaami b'e Masaka bamanyikiddwa okubeera nga bagaba mubagaba ku mulundi guno ye RDC e Masaka gwe bayita mwami Robert Kambugu eyasizeewo n'akuba mukyala we gwamaze naye ebbanga eddene mukyala Kathy mulungi yakula bulungi mukakamu era nga twasokeddawo ku Solo Heights we bamukoleddeko oluvannyuma ne tuvuga mpola mpola mu mmotoka ziri ez'ebbe church eya Victory Church e branch yawa eye Masaka wo mu tawuni era nga Pastor Serada yabaddewo nnyo okubeera nga bagata kasoke kutuuseko ekitundu ekyo ate nja komawo tugende ffenna mpola mpola paka ku reception nkwagala When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found love. When I found you, I found the rest of my life. When I found you, I told all others goodbye. When I found you, I saw my fears fly away like a dove. When I found you, I found love. Found you, I found no cause for alarm. When I found you, I knew this love was a gift from above. When I found
found you. I found a scholar with style. Umugolo mukyala naye atuuse naye tubasaba muyimirizeeko kubanga atuuka nga ffe tumaze kumwetegekera. Naye katumale okwaniriza omwami Robert Ssenyonga Kambugu kubanga yatuuse kati gatugenda okuyingiza wano omugolo omukyala ye ayingirira ku nnyimba wiyimba kati katwebaze Katonda n'omugole nti atuuse oluyimba mu lukubo oluleeta omukyala. Kati ekyo tekikolebwa abaana b'abantu tebakulimba. Katonda yekka yayinza okuddira ababiri okubafuula. Twaniriza Omwoyo Omutukuvu nga tusaba. Katonda affe omulungi kkiriza tukwebaze olw'omwana omuwala ono Kate n'omusajja ono Robert abaagalana ababiri abakozesezza ensonga eno okubeera bweti. Otukoze bulungi otutuusizza ku lunaku luno bwe baalindirira baagala buli kintu kyonna ekigenda okubeera wano ali naffe era kye twagala kibeere kyakuweesa tteeno abantu balabe ekinaabeera wano n'olunaku lwonna nga banaaluyitamu basigale nga bawabwa ekitiibwa nga bagamba nti mulabe Mukama kyakoze. Tukwaniriza ssebo Omwoyo Omutukuvu gwe addira ababiri n'obafuula omu. Bano batugattire obakolera ekyo kibadde bayanja okumala ekiseera obasanyuse ate naffe abazadde baabwe abazadde ab'omubiri n'abazadde ab'omwoyo naffe otuwa essanyu
otukolemu omulimu omulungi otweyagaze otusanyuse kibeere bwe kityo mu linnya lya Kristo omulokozi waffe abantu bonna ne bagamba nti ekyo kasita musazeeko okuba engalo mukubira ddala nti bateezezemu kubaza Yesu otuuze omugole wo tulabe bwatyo bwatuba omukulu otukoze bulungi wazze wekka oba olina abayambi bano bonna abayambi nawe bakuyambise butuli munnange munene tabomu akati mwabasigaddewo kyemwagala kyebba mukola bamusiga nasigala muyimiridde mutima n'amafumu gabasagala mulibadde mwe sibalagidde kutuula ndagidde bano bembadde ndabakuwona mwe temunnakkirizibwa nyabo masi yagwe metro gwani gwe Maria Maria nkwegayiridde nkolera omulimu omulungi ontulize Catherine abantu bonna obujjo bwabakwata okuva jjo obwongeremu ate kakati ekirungo tyomugole batuuza namutuuze naawe betuuzizza naye nga bwekisinga ekikole tutya mwabazenga emperekeze namutuule kugera ebigambo nze ebinkuumye ebirala mbirabidde waka nabiraba nkula bandidde ddadi wange ne mami wange naye nze njala kwogera byange binkuumye ekibinjogeza kibeere kya kubuulirira kubanga embaga tekolebwa bukolebwa bwetyo kanisomeko mu kitabo kya Matayo mu bwangu sijja nno balwisawa wadde nandaza okubagulira sitori badde njagala kweyanjula gwate naali yeyanjudde ekyokusimba ekitali ekyo badde nina obabuulira nti nange ndi mufumbo ate nina ebyokulabirako bayibuli eno gye nsoma eyogera bweti mu kitabo kya Matayo essuula ey'19 egamba nti awo olwatuuka Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'ava mu bitundu by'e Galilaaya n'ajja mu mbibi ez'Ebuyudaaya okumpi ne Yoludaani ekibiina ekinene ne bamugoberera ne bajja gy'ali ne bamugoberera era n'abawonyeza eyo kasookaako kajja mu kkubo Yesu bwe yajja ekibiina ekinene ne bamugoberera olunyi lugamba nti n'abawonyeza eyo kubanga buli muntu agenda ewa Yesu abaako kyayagalayo togenda wa Yesu nga tolina kyoyagala ojja kwemalira ebiseera naye obaako kyoyagala ng'ogenda ali lonely nebwomuteeka mu mmotoka nosaako eyakoni nokuba obutaala nga bwakamunda lyebweru n'omugulira ekkubo neryeggulawo nayita walamba n'agenda yekka n'abasirikale benyirinyiri bamuviira nako asigala akyali lonely newaaba alina sente nga zenkanawo ekireeta essanyu n'okubeera omutima gw'okuwummula kwe kuba n'omuntu nga bodda yeeka akubuuza ebibuuzo ebitaliko walala webiva kati nze mulowooza nti bwezirayo tebambuuza yansiibudde essaawa emu amanyi nti wano bwe ntuukayo teka okuwa lipooti buli lunaku mpa lipooti eka kyalasiwadde abuuza buli lunaku okuberere lujja tokiyita ku bisi luwedde tukoze nteeka okumugulya detail omukyalo ono omujjukira pasita we nanziyowemasole yaze natawanya oba lwaki tebakuwamu nabba ate n'abala bonna bamukiibi baani bonna bonna mbaloopa bantu nzuziriza kati bannange
naye lwaki tebakulekeramu naawe n'owumulako munange bambu ate kakati ate nno mbadde sinnaba newabeerawo omusumba omulala avuddeyo saidi kyotereeyo ensi kyekomeeyo eyo gye yavudde ate oyo yabadde asaba simuwadde nabbimuwa balindengako oteeka okufuna omuntu awaka asala omusango nga buli lwasala gwosinga yogera amanyako era otubuulire okwatagana otya nomwana omuwala oli. Erinnya lyange nze Sekaayi Rogers. Omwana omuwala oyo mwannyinaze mwannyinaze yakuddako azirako kwakuna obuyinza obulina obuwaayo mwanyoko sebo nze ebyange byonna baamyempadde era sibanja obuyinza obulina naye ate bakuwadde eno bye bakuwadde yese yabiseeko obulungi omulala ekitutte neyo engalo ngamuzi kusaba gende wali mwanyoko era ayimikeko Sebuko wasa mwannyinaze ono nga bw'omulaba taliiko bbala newankubadde obufunira okulye bino bye kusaba obulamu bw'ensi terikimala kusaba omukuume nga mulamu bw'wanaabangawo ensonga obufumbo obwo bwa babiri owokusatu omuganda agamba ajja bukola ki okusatu akola ki asatu beera naye mu mbeera yonna ate nabe mwannyinaze nkugabye gumu era gwe gusenge tewali lunaku lulala mu bulamu bwo bw'olifuna nga luno era ssebo okukwasa mu nnya lya kitaffe n'omwana n'omuliro mutukuvu bafuuka omuntu wegayiridde obakole bulungi omukolo guno baguyitemu nga basanyuse buli ekigenda okubeera wano kimye ekinyweze ababiri olw'amaanyi gagakusobozesa bafuuka omu fe tubeere babujulirwa b'ekyo mu kristo yesu omulokozi waffe oyagala tukugattineko ekyo nga musabike bwatyo oba oyagala nga musaba emirimu gy'abantu bano bonna bonna abali wano giba mizibu sigimanyi omulimu gw'omukulu oli akuwadde omukyalo gwogwomulaki ayinza n'okudda n'atukolera ekyo n'akusaba okuwulira naye ne besitimali naye ayinza okusaba okulula nono metroni naye aliwo nayinza osaba okulula tuyinza n'okufunayo omulala oyagala tukikole tutya Sumba nja kwesaba okuwulira kale tulageko ku musirikale nkukkiriza okumusemberera siteepu emu n'ekitundu katulabe bwezikola eyo siteepu emu n'ekitundu kale nkukkiriza okusaba okyalaba okwanjula n'embaga